kakati nze kyendowooza kimmanyi ensonga ezibaddewo leero ekisaawe ky'okuyimba kyonna kiri ku tolobolo eggwanga lyonna liri ku tolobolo buli muntu yeefuula mugezi mu kisaawe ky'okuyimba kino asobole okuyisaawo ebigendererwa bye byayagala kati eno coordination center ne office ekwasaganya abantu babivulu abategesi b'ebivulu bannanyini bifo okwetolola eggwanga lyonna ebisanyukirwamu ne bapromoters abato ffe tetunnabakutegeera kigambo kyonna kikwatana lukuŋŋaana lwaleero kalenda nkubidde landiroodi wange kalenda ne mubuuza boosi olina abantu bapangisiza ekifo bamanyi n'agamba tabamanyi nenkubira DPC wekatwe ne mubuuza olukiiko luli wano lumanyi n'agamba sirumanyi kati nze nga Tone Ssempijja acoordinating ebivulu aludde mu bivulu nkiraba bulabi direct nga mulimu ebyobufuzi biwambye ekisaawe kyaffe mulimu ebyobufuzi bakadde baffe bapromoters bye baagala okuteekamu naye ate ekintu kye boogera kituufu oyinza okwogera ekintu ekituufu ate mu budde obukyamu nti ebiseera bino ensi yonna eri ku covid tosobola kujja kukuŋŋaanya abantu ku kalenda mu kiseera kino ng'abantu bali mu covid kyekisooka ekyokubiri waliwo enteekateeka Jeno Sali Musale gyali mu kuyitamu nga ebintu ebyo bikwasa Jeno Eri Kayanja okulaba nga abantu bonna ab'ebivulu basasulwa abaafire mu bivulu okulaba kiki bagenda okuzzaako ng'abategesi b'ebivulu okulaba bannannyini mabaala bagenda bakwata batya bano banneekolera zange bali bazina ku siteegi bankuba bidongo bano bantimba banners bankuba bipande bagenda bakwata batya kubanga ekisaawe kirimu abantu bangi so ekireetera abantu bano okubagana n'omuntu okuvaayo okwagala okulaga nti alina obuyinza alina amaanyi bintu bitono nnyo kisooka Uganda Musicians Association WUMA erina ekibiina kyabwe baddira ebintu bikwatagana n'abayimbi byonna ekibiina kya Sophie Gombya bakiwa amaanyi President John mukwasa ensonga zonna ez'abayimbi ne ssente zonna ezandibadde ez'abayimbi baziyise mu ssaako eyo ya Sophie Gombya basitumulayinga ekintu ekyo bulungi ekyokubiri ensonga zonna ezandibadde ez'abapromoters ziri supposed okubanga nzimanyiiko nga ziyise mu kibiina ekyampuneti Uganda Music Promoters Network kyetwawandiise mu mwaka gwa 2014 buli muntu kyamanyi era ekibiina ekirimu bapromoter abeegattiramu okwetolera eggwanga lyonna naye kakati bapromoters bano balina ekibiina ekyabwe ne bano balina ekibiina ekyabwe obukundi buli wakati awo tewali muntu akkiririza munene ebyobufuzi byebagala okukulembeza lwaki kino sikiriimu nti abantu bwe baafirwa ku kyalenga mwalaba nga mulimu abaafirwa baali batonna lwananga nnyo okulaba nga President Museveni asasula abantu bano era ne musisinkana emirundi ebiri lwakitula ne mu State House nga mugamba okusasula abantu bano abayisibwa obubi abali obubi naye kino ekya covid ky'abantu bonna kyakwegendereza kyakukwata mpola toyina kukunga abantu kati ssaawa eno bajje wano mu bungi bwabwe bonna bekungesa begatte ssaawa eno biseera bya covid byolaba tulina okuwuliriza amateeka ga Mukama baffe yadde abaafiirwa bangi tosobola kuŋŋamba nti show y'ekyannamukaaga yenkana festival ya Eddie Kenzo yali egenda okubeera e Kololo tosobola kuŋŋamba nti bapromota abanene abakola ebintu mu bibuga wokkawana e Kampala ate be bamu abakola ebintu ekigangazi bagenda paka ku bizinga tulina bapromota abakola ebinene mu Kampala tulina abatambula ddowa tu ddowa abo bagenda village to village nabo gye bali bapromota basalwa abayimbi bennyininyini balina groups zaabwe nosanga ngo group ya Fred Sebata Matende kutte safari ya Vincent Sega ne kwata safari ya Luna Mubiru ne kwata safari neza barazo ne zibanga kutte safari batuyimba cyalo ku cyalo ne bagenda ku safari namala y'emyezi ena kati abali batimbye program zaabwe ez'empanvu bagenda kuzikwata batya ekyokubiri bana abana bapukamingi artist mugenda kubayamba mutya mwefaako forgotten my stomach bya bufuzi oba muyita abantu bonna musobole okubayamba kubanga nalaba wano President Museveni bamuwuddisa n'akwata akawumbi kamu mu miliyoni 8 n'akawa bapromota nga sente zo tezaali ntuufu kuzifuna nga balina okufuna sente ezaali ensaamusaamu ensigadde ziyambe ekisaawe ekirala naye bazitwala abantu batono nnyo ku mulundi guno balina okwegendereza wali otimbye luddawa walina abayimbi bameka wali okubya ebipande bimeka radios walanga radios mmeka ku TV walina ko obulango bumeka nanyini kifo wali omutasudde sente mmeka
security wali ogiwandikidde ng'ogigambye kuola olina sheeri egindi sikumala gajja buziva mpotolokwa mwawulidde waliyo covid muleese ebyobufuzi mukume mu bantu omuliro temwagala sente 100% ekintu ekyo kifu era njagala okuwoninga ne sekuwoninga yenna bannange saagala mulowooze nti ebintu bagenda bitwalira ku puresha yammwe abategesi b'ebivulu abenoonyeza ebyammwe ate essaawa yonna tubalaba mwefula atakolagana na President Museveni naye essaawa yonna mukolagana naye ne mukola obubadibadi mu abategesi b'ebivulu mukola obubadi mumalira abantu ebiseera naye ng'ekituufu mukimanyi nti sente za Museveni muzirya era azibawa abala muyita mu baminisita ba Museveni ne bakwata sente ne bazibawa kati bwe mujja eno mwagala mulimberimba abantu nti mulumirwa abantu b'owansi abantu mulumirwa luddawa emmotoka zemuvuga kimugamba bona abategesi abala bazivuga bo tebafiirwa kakati ekirala ekibuuzo ekisembayo singa olabibwako nga bakugamba nti gundi bakuyita ne bakuwa sente bwe ziti gundi bakuyita ne bakuwa sente bwe ziti gundi bakuyita ne bakuwa sente bwe ziti mubimanyi mwonna mubimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine yabagamba nti ye ayina muyembe waggulu kwali ali mu kunyeenya gye mulonde kati bapromota bemba mulonde nnonde nnungi temulonda nnonde ate egenda okuvumaganya gavumenti temulonde nnonde egenda okukyawaganya ekisaawe kyonna ekisaawe kigenda kufa n'ebino ebivulu yaffe okubisembyayo okubikola okubiteekawo pulezidenti n'abyebalama n'agira bw'ati ayina kyatayagala mu bivulu muno yayogera dda nti ebivulu bisiiga obutwa tugenda mu biseera bya kampeyini kati mwe mulinga abavaayo mwagala babawe sente Bobi Wine wamumusuula mumusuulire ddala emission y'abapromota gye muleeta kati ekiri mu kubakayaganya ekiri mu kubakubaganya sente za Museveni kati ziri mu kubakubaganya mwawulidde obuwumbi bwebagenda okuweereza kati muleeta bannamawulire mumalira abantu obudde mujja nti muze kwekalakasa mulumirwa abantu bawansi bali luddawa tuyina Uganda Music Promoters Sacco mwe bapromoters aboogera mu sacco mwe muli njagala muŋŋambe nti bwe bakuba abantu empatta ne bafa nga abayimbi tebaziba promota mwabalumirirwa kyogamba Bajjo ne Abitex tebaliimu mu kibiina ekyo ebibiina bingi nga bwolaba banka nyingi mu Uganda buli muntu gyoyagala okugenda gyogenda naye eriyo ebibiina nze byesimanyi nga siba memba baffe era nga sibategereerako ddala kigendererwa kyabwe obawulira mu bokugaba emmere nga baabo batuuse n'owulira mu basawo Abaganda nti baabo batuuse n'owulira ekiri ku Firebase wansi nti baabo batuuse nojja owulira nti kakati Brian White ali bubi nnyo ne Baramu n'obalaba nga bataddeyo face nojja owulira nga kati gundi agenda kufumbirwa omusajja we n'olaba nga bataddeyo face n'ogenda okulaba emisango amazima ga Katonda mu ggulu Bobi Wine yalina okuwaaba omusango gwe ogw'okugaana ebivulu by'okubikola nino bapromota abamu ne bamwekiika ne bagenda mu kooti mu bawaabye bamufutyanga ekigindu kyabagenda okuleeta bo nga bajja nga bakyekiikamu nga beefula abalumirirwa abantu abala so twagala obudde buggwe ne President Museveni kyoba okola bino ebibiina bitereeze ebiri mu music industry webiri byamaanyi bapromoters balina ekyabwe upcoming artists balina ekyabwe kadongo kamu balina ekyabwe badijje balina ebyabwe eriyo bano abasajja bakuba ebifuga abadongo balina ebibiina byabwe bwova ku ekyo eriyo bano abasiiga baana bawandiika banners yo omulimu gwe kuwandiika banners omuyimbi n'azitwala takola eyali akuba ebipande takola eyalina abitimba ku bisenge takola waliyo bano bennyininyini abalina ebidongo genda ng'otambula tuli wano tuli gindi bannange temutusubwa ebidongo byonna byatuula tebakola ab'ebidongo kakati gwe bwe munaatunuulira abantu abamu eriisa erimu abalala mugenda kubakola batya eno coordination center weeri tugenda ku coordinatinga buli muntu yenna yafiirwa ebibye ajja kufuna sente naye temwesunga nti ate bali mu kubaliyirira temulowooza nti bali mu kubawa ate nga mwakola ku kyalenga muteekemu ebyobufuzi kino kirina okuba nga kiriko accountability balina okubalirira ba-auditor balina okujja ne bavayo ba-auditor kituufu ebipande byotugamba wakuba ebipande emitwalo 2 nti ye wabitimbawa osobola okutugamba nti wakuba baana ya $3.5 baana emu egenda okutimbibwa $3.5 efaanana etya ezo fayiro zonna zeetaaga kuddamu ne zikwatibwa zonna ne bazisala ne betegereza bulungi so akavuyo kono kakyatambula kakyagenda mu maaso singa ab'ebyokwerinda baba tebavuddeeyo ne babaako abantu abamu be bakwata ne banyweza
ne bagamba mu ebigendo byammwe yakudisorganizinga kisaawe so tusibya kukizimba mulimu abantu bannakigwanyizi noonoonya kati kisaawe eno nga Ragaddi waagwa ne bakubula nosanga nga Ragaddi mu bodaboda wuuyo mba promota wuuyo mba bawunsa wuuyo aba bagenda bamisiriidinga abantu ne batandika okulya sente z'abayimbi ne bapromota ennaku zo namwe uli ali mbabawunsa milioni 10 ne bazireeta tewali muntu yazigoberera kumanya nti emilioni 10 zebadde babawunsa bano bazigabanye batya beekulakulanyiza batya batuusaako zimu endala bazirya so ekisaawe kirina ebizibu bingi ate gavumenti eno bwetegenderere bayimbi bano abayimbi basobola okufuuka ensonga esuula eggwanga ne ligwa paka wansi twabiraba bulungi nnyo wano South Africa ku mirembe gy'abakabbulu abayimbi beeyambisa amaloboozi gaabwe mwakira bano ku Mobutu Sese Seko ono bayite Ekongo Zaire abayimbi bayimbanga nga bavumirira gavumenti kati nekino gavumenti batesobodde kuvaayo kumanya nti kati bano abantu ekisaawe kyabwe ebibaluma biri luddawa ringtone zaabwe bazifunamu kampuni esologa ringtone zinefuna 98% omuyimbi nafuna 2% gavumenti oli eyo sirisi aga mabala gabadde gakuba music w'abayimbi nga muteeka balina okusasula tebasasula ziragawa gavumenti oli eyo sirisi copyright law ginforcing olaba abayimbi batandika okufuna mu bitonde byabwe n'olaba n'abatandisa okusumbwa naye kantu katono nnyo covid egudde emyezi 3 n'abayimbi betwayita ababedde obusimu buba bukuba n'abayimbi betuyita abatono obusimu babukuba ne betulowooza nti kano bapromota bakabi ate bali mu kukuta okulya sente z'abantu abalala so kino ekisaawe kirina kutereezebwa complete ate kyetagamu omuntu nga tasaaga era Jeno Kasire Gwanga Mukama mumuze basajja ngaabo bakicwambaye bali basaana okubeera mu kisaawe kino gwagenda okwedimisa abantu oyina ki kyowadde otegese kampuni egyo oyagala bawe sente bagiyita batya religious study gavumenti egimanyi ebadde ew'omusolo oba gumwagala mujje mukwate fakalanda yetutuuse kyetusangawo bannanga bategesi b'ebivulumba wooninga era mbakakasa bajja oli mukwano gwange ate oli mmemba waffe mu kibiina kyaffe singa amateeka gamponeti ganaavaayo ne gakukwata togenda kukkirizibwa kuddamu kuteekateeka kivulu kyonna yadde okulabibwako awantu wonna wonna akwatagana ne entertainment okujjako ng'oli mu byo birala byonna kubanga oli mmemba mu kibiina kyaffe abategesi b'ebivulu mulekerawo okweryamu eko bw'osanga bbala mu byayogera luba si byayogera luba byayogera ojja kusanga ate tone sempejja si byenjogera tulina okubeera omuntu omu ebikoze ekisaawe kino bingi ng'ate tubifaanaganya ate nebitwawula bye bitono so bwe tuba tuzze kwegatta tujje nga tugirira ekintu kigenda kuzimba ggwanga nze saagala bintu biddaawo kuleeta munkwe kulimba kino kwogera kino ng'oli ku kirala bw'oba oyagala Museveni akuwe sente nsala amagezi ogendolayo Museveni akuwe sente so toyitira mu bantu bogenda kujja kwediimisa byogenda kuyita abantu kujja kuleeta bantu oleetera obuzibu kati emirimu gyaffe gyonna tegitwambudde ku kalenda nze Tony Sembija coordinator w'abategesi b'ebivulu abeegattira mu kibiina kya Uganda Music Promoters and Revenue Owners Network AMPONET ate era nga nze administrator wa Umbrella for Uganda Bouncers Association Uber Security. Tona akasembayo tono abantu bano baadde bakutegeezezaako nti bagenda teeka sanze watandise tewali mutegesi wa Kivulu yenna yakubidde essimu nga national coordinator ne bangamba tulina Kivulu tugenda okuteeka kalenda ku nsonga eno n'eno tewali n'omu yabadde kunkubira essimu ne landiroodi waffe wenyini atupangisa kalenda ne mubuuza nti waigwakkiriza ekifo kino wekipangisiza n'agamba leeta bimanyi kati n'olwekyo nange sibimanyi complete sibitegeera naye nteekateeka entuufu bwe neebezze tujja kuyita bapromota bonna tujja kuyita bannannyini bifo bonna abasiiga bbaana abatimba ebipande tunnyonnyolemu oba tunaagenda mu kola ya conference zooming tunnyonnyolemu tulebe naffe bwe tuyimiridde ki kye tuzzaako bye bakayanira bituufu ne bwe bikayanidde mu budde obukyamu